Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwa kyatambula naffe ku mukutu gaggadde ogwa Red Zone TV. Njagala okutegeeza gwampuliriza ebigambo bikyatambula ng'era bwe bitambudde ng'era bw'obiwulidde ng'era bw'obimanyi ku mukutu gwa Red Zone TV wendi okubanga nkulipootingira buli kimu ate weetaaga okubanga okimanya. Mabegako awo nkuwadde egimu ku mikutu okwetooloola ensi yonna nga nagyo gimaze okubanga ate giteekayo ensonga eno ekintu ekisinze okweraliikirira oba okweraliikiriza gavumenti y'abasajja aba NRM mu ggwanga erya Uganda. We twogerera abakulu mu poliisi oba ekitongole kya poliisi Uganda Police Force naddala ekitongole kiri ekya Field Force Unity oba FFU abamu bakiyita fanya fujo wone kyekikulembeddemu enteekateeka zino. We twogerera abasajja bano bafulumiza statement gyengenda okuyitiramu akatono wabula nga sinaba kubanga nkuyitiramu statement eyo. Njagala kusooka kutegeeza Joel Ssenyonyi, leader of opposition, spokesperson w'ekibiina ekya National Unity Platform ate nga y'omu ku mikwano nnyo egya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Joel Ssenyonyi alina byayogedde byenjagala okusooka nkuwe owulirize, then oluvannyuma nkuleetere ripooti ya poliisi yo gyewadde ng'egamba ngenda bikugamba ngenda bikusomera beera ku mukutu gwa Red Zone TV wabula nga ye omukozi w'ekikolobero kino anjagala kubanga nkuwa ebigambo bya leader of opposition byayogedde ate tubeere nga tweyongerayo mukutu gwa Red Zone TV kwoli embeera nga bwejja bwe ngenda okubanga ate njikutuusaako obeere ng'ogifuna bulungi nnyo. Weebale kubanga okyagoberera wuliriza ebigambo bya Joel Ssenyonyi nzije ne report eya Uganda Police. They're like grenades of sorts. They explode. So it hit him and then exploded, and fragments of that tear gas canister got into his leg. So the doctors have showed us the X-ray, and they are saying he's going to require further surgery to get those fragments out of his leg. He's in a lot of pain. Thankfully he is alive, that's the most important thing, but he's in severe pain because of that injuries transmitted out on him. Unnecessary. Sometimes you keep wondering why some of the men and women in uniform get excited and do things anyhow. I have seen the police report. I've seen the police has released a statement on social media, and they are in a very preposterous manner saying that no, the Honorable Kyagulanyi was getting into his car, then he stumbled and fell. Can you imagine? Surely, even when you want to do something, you can be smarter than that. So to say that no, this man was getting into his car, he stumbled and fell. That's how he got the injury that he got. How about the fragments that are in his leg? How about the burn? Because many of you that have seen the image, you could see that his trousers got burned because of that defect. This thing is like a grenade. It's very unfortunate that the police and the military behave the way they do to leaders, to citizens, and then they come out and try and concoct a story around it. It's ridiculous and even laughable, annoying as it is. But anyhow, our leader is out of danger. That's the most important thing. Still in severe pain. The doctors tell us that yes, he'll go through some surgeries to get those fragments out, and he will be fine. He's thankful to all those who are sending in prayers, those who are concerned about the situation, but he will be alright. Mukutu gwa Red Zone TV sebamulire Patrick Nzendiwo njagala kubanga ate nkuwa byonna nga bwe bigenda okubanga bijja. Webale kubanga okyagoberera gwe akyatambula naffe ku mukutu guno ogwa Red Zone TV. Kkiriza nkuyiseemu katono nnyo mu ripooti ya Uganda Police yo gyewadde. Wuliriza abasajja bano engeri gye bakolamu ebintu. Abasajja bagambe bwe bati okusinziira ku ripooti yaabwe, official report gye batadde ku mukutu gwabwe ogwa X oba Twitter, nga bagamba bwe bati. Wuliriza bulungi nnyo ate tubeere nga tweyongerayo. Statement on alleged shooting of Mr. Kyagulanyi Robert Ssentamu. Today, 3rd September 2024, Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu was invited by George Musisi, lawyer, to a Thanksgiving ceremony in Bulindo, Kira Municipality, Wakiso District. Olunaku olwaleero kusinziira ku poliisi, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayitiddwa
ayitiddwa mu maka ga lawyer oba munnamateeka George Musisi. Tiyamuyise mu maka ge George Musisi. Uliriza bulungi nnyo, tutambule ffenna mpola mpola uli eddala report eno ogikompeyalinge n'ebyo by'olabye mu butambi obulyawo bwe sisobola kubanga nkuwa wano naye ate nga nkakasa obulabi bulungi nnyo. Nga bagamba bwe bati Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu participated in the celebration which concluded peacefully. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mbwe yeetabye ku kabaga kali aka Thanksgiving mbwe era ne basanyuka bulungi nnyo mbone kaggwa mu mirembe. Akabaga kabadde mu maka ga Mr. George Musisi munnamateeka w'ekibiina ekya National Unity Platform. Kati wano poliisi yo yeeripotinga ensonga yokusatu ne bagamba when Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu left the venue, he and his team moved out of the cars and embarked on a procession up to Bulindo town. Nti bo bwe bavuddeyo mu maka ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye, nti bwe bavuddeyo mu maka ga George Musisi mbo okusinziira ku Uganda Police mbo ne batandika okwagala okuyisa ekivvulu procession mu tawuni y'e Bulindo tawuni. However, the police advised against it. The police negezaako kibagaana. Despite their guidance, he insisted on proceeding and closing the road. Nti newankubadde police yagezaako kibagaana era ne balambika kuti baba balina okutambula mbu bo balemeddeko era ne bagenda mu maaso n'okuyisa procession zaabwe mbu ku luguudo mbu era n'oluguudo ne baluggala mbu ekireetedde poliisi okubiyingiramu negezaako okupreventinga oba okuyimiriza akabaga kaabwe. During the ensuing altercation it is alleged that he sustained injuries. Police officers on site claim he stumbled while getting into his vehicle, causing the injury, whereas Kyagulanyi and his team assert that he was shot. Okusinziira ku police n'abantu baayo mbu bo bagamba nti yabadde agezaako okuwalampa emmotoka ye mbu n'alemererwa okuyingira mu mmotoka ye mbu era awo yafunidde ebisago. Singa mbadde nsobola okuteeka wano akatambi nandikulaze kye bayita abasajja kye bayise okulemerera okulinnya emmotoka. An investigation will be conducted to clarify the facts. Okunoonyereza okwenjawulo okugenda kukolebwa ekitongole kya poliisi balabe eddala kituufu kyekyo ekyabaddewo. He was taken to Najjem Medical Center in Bulindo for first aid. Yatawalidda mu ddwaliro ery'okumpi akalwaliro ke bayita Najjem Medical Center mu Bulindo town kulaba ng'afuna obujjanjabi obusooka. The police will investigate the alleged shooting and any related incidents. Nti police egenda kukola okunoonyereza ku ebyo ebibaddewo byonna ebyogerwa oba oliawo n'ebyo ebigambibwa okuba nti bye bibaddewo. Naye njagala okutegeeza nti oyo gw'olaba mu bulaaka abadde ne shades eza bulaaka oyo alabiddwako ng'alina byakola. Waliwo akatambi mpulira nga njagala kukabalaga naye sisobola. Waliwo akatambi ng'ate kukalaga nga n'eddoboozi mweriri omusajja ng'aduumira munne shoot him, era ekigambo kiwuliddwa bulungi nnyo nga kigamba shoot him. Kati gwa mpuliriza ojja kugenda mu comment section ombuulire ekigambo shoot him kitegeeza ki. Nyinza okuba nze simanyi Luzungu nga shoot him kitegeeza mumuteeke ku mmotoka mumutwale. Reason TV kwoli tuwuliziganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.